amawulire agaliwo speaker Aneta Mongi ali mu kufeesa anti Obuganda bwongedde okumufuukira ekyambika olw'ebigambo byavuddeyo n'ayogera nti make sure those Bagandas do not get the numbers. Make sure those Baganda do not get the numbers. Ebigambo yabyogedde ngalooza byakusaaga era kati obwedda bavaayo nga babyewakana nga bagamba mbu si kyebadde ategeeza yabadde agamba make sure those Bagandas get involved. Nega akatambi koogera bintu birala nga bagamba akatambi kabadde doctored kyokka nga akatambi kabadde ku mukutu gwa parliament gwennyini lwakuba balowoozezza muno bana akasiimuulayo live stream eyo bana agisiimuulayo mbuno kijja kuba kiwedde so tebatamanya nno ennaku zino ensangi zino ensi yabaleka dda ensi eri wala nnyo nabo babadde nga bali live nga na emikutu emirala giri live nga girinkinga kuva kwennyini kugwa parliament gwennyini buli kimu ekiriko kya parliament era nga bwe badde balinkinga kwennyini era obujulizi bwasigadde we buli ebigambo byayogedde bo balooza mu bana akasimulayo ku main channel ya parliament bajja kubanga bakimaze era kijja kuba kiwedde bajja kubanga bejjeeredde so kumbe babadde ate bongera kwesimira bunya kaso tulabe tutandike bwe tuti speaker Aneta Mongi olabe ebigambo byayogedde. Those four eyes go to the lobby, right hand side, outside. Huh? Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. What about because we already had this side about 80 people who stood who have voted May. So, and this was about 130. Then better make sure that those Baganda don't those already better make sure that those Bagandas do not get the numbers. Yababuziza, are you ready? Mwemala, oshegede. Do you have the numbers? Now Mugamba, yes, we have the numbers. We are like 130 something. Nagamba, okay, if you are ready, if you have the numbers, now better make sure those Bagandas do not get the number. You mobilize. Make sure those Bagandas do not get the numbers. Why? Why those Bagandas do not get the numbers? Kubanga Baganda balimi b'emmwanyi. Ye mulunzi wante mulimi wata abana na soga mugwe muna mwemba so nolecho ebyemmwanyi tebiba bifunamu tebibakwatako ate okubanga Obuganda ekirime kye bulima tekisinga okuyingiza foreign exchange mu ggwanga Uganda olunawo lutalo tulina okukibajjako then tukiteeke mu mikono emirala tusobole okubanga naffe tukinyuunyuutamu tubeere nga tubalyako ssente kati ffe tubawenge ebbeeyi gye twagadde era linda munaku ntono nnyo ojja kulanga emmwanyi ebadde ku 1,000 ebadde ku 2,000 kati nga bagamba ya nusu 10 nga kasooli bwali nga bagamba emmwanyi okugiba banga oyagala okutunda emmwanyi bagigulako nusu 10 watagala nusu 10 bireke toddamu kuzirima okujjamu abantu molaalo okulanga nti baddamu kulima mmwanyi okulanga nga temuddamu kufuna ssente nga ebyaliwo ku vanira bye batuleetera vanira simanyi molinga abantu ne bababa ne baluma n'amaana assebbeeyi ye n'asigala nga amutunda ku bbeeyi essente nnyingi kati mwene mubivaamu ne kino kye baagala baataddewo ekyuma ekyongera omutindo ku mmwanyi bakitadde entungamo n'entungamo balunda nte simanyi bw'ojja abantu abalunde nti nobatekamu ekyuma ekisunsula emmwanyi kyongera omutindo ku mmwanyi notabatekamu kyuma kyongera mutindo ku mata simanyi bwongo bwe babukola kiba kitegeeza waliwo baguyita batya omwekubaano okulaba ngawo bonna abalima emmwanyi babafiiriza babajjako emmwanyi zaabwe kyebigambo bya sipiika byebiri ye interpretation erimwako kati bwe yadde ave wajje n'Omuseveni nomusinkana okujja okuyisa kino yamugambye make sure those Bagandas not get the number. You know yakoze reported speech. Do you have the number? Yes, you have like 130 something. Now make sure that those Bagandas do not get the number.
Kati no Obuganda Busituse jaswe tulabe bigambo bino atubifune bulungi okuva mbabaka ba parliament abo mu Buganda bo boogera ki ku nsonga eno eya make sure those Bagandans not get the numbers. Those who are botubola naffe katulabe babaka ba parliament abava mu Buganda boogera ki ku nsonga eno eya make sure those Bagandans do not get the numbers. Mukama twajirwa botubola naffe tujja kuboola oba totwagala naffe tetujja kwagala tujja kwegaana bw'oba naffe otukoze eki. Kati Speaker Parliament okuyimirira mu ntebe empunde bwete ey'ekitiibwa n'ayawulayawula Abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba Parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Speaker wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima amatooke n'amayuuni nante senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri. Naye nange kambuuze why mu nsi ezina demokrasia mu nsi zetuyita eziri civilized countries omukulembeze toyinza kuvaamu kigambo kyabuwemu bwe kityo amanya aganya bonotalekulira nwatabawo action yonna eteekingibwa mu gavumenti namba bonna ne basigala n'obufuka kyensirikidde wabula nga kye balina okukola kuvaayo kwegaana bigambo bye baayogedde naddala ebiri ku katambi ate nga byafulumiddira ku mukutu gwabwe gwennyini ogwa parliament gwe bamaaninga kyabayiseeko ne kijja mu public domain kati bavayo beegaana kyegaane mu kifo ky'okwetonda olw'ensobi gye baakoze n'omuntu oyo n'alekulira naye mbuuza
Speaker of Parliament wabera impeached. Wano tutuse she must be impeached. Someone must tell me. Wabe watu gamba, wabe watu bulia ku mbeera eno. Speaker of Parliament bamujja mu ddyo Weesige. Nga agudde ddalu nga bye kuba abbye ensimbi zaazibye tebamujjaamu Weesige. Kati akoze ekivve. Bamutaddeko zimpeach bamutaddeko zinatti tatakizwa genda Bungereza tatakizwa genda mu America tatakizwa genda wano mu Balabu takirizibwa lwakulyanguzi lwa bubbi lwa bufere lwa buli yake kati ayongeddeko yatugamba wano wamunyumira Uganda Uganda wamunyumira kati atandise okulwana banna Uganda bane olaba banna Uganda banne beyandiwangadde nabo mu bubbi bwe bwabbye kana watandise obbalwana twenza kuvayo n'ogamba make sure those Bagandas do not get the numbers nosigala ng'okyakalambidde olemeddeko ng'okyesibyawo tovaayo nakwetondalo kyo kyakuyiseeko nti bannange munsonyiwe noweegaana bwegaanyi meaning lino kubaane lukwe lunene kuvya ddala mu State House. General Museveni buvajja bwenkana badde agamba mbu mukomye okweyita Abaganda fenga Abaganda we will crush you as we used to do. Okiraba bwe yabadde nga atunula mbitabo bye n'agamba naye nnwanyisizza nnyo Obuganda wano okubukulupye okubukiripinga okubuteeka ku maviivi bunfukaamirire nempita ne mukatikkiro waabwo nengezaako okumufuula obwange ennyo nga buli kyakola akolera nze naye ng'Obuganda buno bulemye nti waliyo emmwanyi sente bazijja mu mmwanyi ky'ovola beeyita b'amaanyi kati kambajjeko emmwanyi tulabe bwe batakkiriza 2,000 bannonde omanye lwaki mu bitundu bya Uganda egyo watalima mmwanyi gino Museveni yeerisiza enkuuli akola ekintu kimu agenda awo n'ekisawo kya ssente n'asimbye abantu alina 2,200 kubanga abantu tebali used ku ssente bamulonda olw'2,000 oba ne balonda ba NRM olw'2,000 ne wano mu Buganda omuntu afuna obukadde bwe 10 omuntu afuna obukadde bwa 2 buli myezi 6 omuntu n'afuna obukadde bwa 3 obukadde 10 oli n'afuna obukadde 10 obukadde 6 obukadde 3 toyinza muwa 2,000 n'akulonda okitegeera kati olaba abaana b'omu Buganda bali so expensive okujja kuba n'enkwengere bafineito abagwenyuka abagwagwala abagulirirwa naye omwana wa Buganda ono wa wansi alima asamba ennanda tomuwa 2,000 n'akuwa kalulu boy era kubamu n'empi kati gino Museveni alaba Abaganda bamulemye okulipinga okubateeka ku miggo bamulemye okulemaza agezaaza akoze buli kimu abase abawambi abatisiza buli kimu akikoze abawadde obutwa buli kimu buli kazambi amukoze ku Bwakabaka ku baana b'omu Buganda n'atuuka n'okutuusa kabaka waffe ku ssajja lyabaddemu kati Mukama agenda ataasa akumawo obukomi naye nga byonna byaliko kunafuya baana ba mu Buganda kwamanyi Buganda yakyusa gavumenti akoze byonna naye kimukoze kimulemye ayagala okuterawo okuleyinga strategy engonvu atekewa akawerete omwana kwajja asilandinge busilandinzi atule mu State House kimulemye alaba kizitoyi atagamba emmwanyi yekyabataddeko amaanyi ago let me grab it mbere nga nze nsalawo ebbeeyi y'emmwanyi okitegedde kyaliko okusalawo ye ebbeeyi y'emmwanyi mwabagule nusu 2 nusu 3 musigale nga muli baavu nga temunakye mufunamu jukira okukuza emmwanyi otuko ogikungula oteekamu boyi ebijimusa obusa ofuuyira kulima takawa pakasi okitegedde okutuka ogifunamu mmane kati ayagala oteekemu ogwo n'omusimbi at the end of the day agula ekiro nusu ebi neze wateekamu tojja kufuna koota ya ssente yaazo nga kuguza ekiro nusu 2 kiba kitegeeza kukubya ku mutwe yagagga wadana kutugenda ayongereko omutindo gwe kawalo kampejega gye bakoze entungamu bongereko omutindo bayingize biliyoni ne biliyoni mu kwa akaunti zaabwe kagwe munaga atofunyeko
osigera osigale ng'oli mwavu ng'olina bavunnamira. Both their goal is to make you poor so that you beg them. Kyebaliko gwe mulamwa newulira abaka kyebagamba. Tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga ati awulira alinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala kuno okwensi okwaki okwamaseeneeko okuseka amajemulu kufa omukyalo etumwagadde twamutwala n'emmenge e Buganda. N'olwekyo tumusaba ku kino nga tetunatula lwakubiri baba ayinamu ensonyi yetondere Obuganda yetondere ne bannayuganda asalewo naye one nti etteeka lino kati oluvannyuma lwetwategedde nti liri mutima gwa bukyayi ku ggwanga etteeka lino tusaba pulezidenti Yoweri Museveni lizeeyo lifu befufululofu. But again, at the end of the day, you are giving him more powers. Kuba General Museveni yabirese bino ng'abimanyi tayagala bafuna sente tayagalira ddala kati boddamu n'omuvunnamya n'omugamba nti sebo tutaase teekalize. You are making him hero again. Oddamu omufuula omuzira omuwakyayagala. Tulina kuba mandwa n'omukongozi nti sipiika Museveni yakutumye tetugenda kukkiriza kintu kyammwe tetujja kubaguza mwanza fuba mufa mufe tugenda kambuze emwanyi ewumba singa nnoge mwanyi zange nenzaanika bulungi nezikala kali akaberenge mumanya akaberenge ab'omukyalo ndooza mumanyi abakulira ku mukyalo mumanyi bwe ŋŋamba emwanyi neekala akaberenge umanyi bwe munoga kasooli aba akyalimu oluzizi ng'akaze bwe mumwanika ku musana akaluba boyi ne bw'omuteekako endinnyo terimwasa oyinza n'omuteekako ennyondo n'okuba ne kagaana akasooli ako okwatika kati ke kaberenge ke ŋŋamba n'emmwanyi otugikaza akaberenge ako nga ne bw'ogitaako erinnyo terigyasa ne bw'ogikuba ennyondo teyatika neekala mu kkala eyo emmwanyi eyeefa. Emwanyi kimanyi teriibwa mpumbu emwanyi kimanyi teriibwa babiyita bate obubuuka buwiva obubuuka obuli akasooli obwo tebusobola kulya mumwanyi. Tosobola kutereka mumwanyi yaffe emyaka nga3 nga tubaguza mumwanyi abasajja bano netufa obwavu bwaffe naye tulese ekimwanyi kyaffe tunoga bwe tuleke bwe tukaza bwe tuleke ekimwanyi kyaffe. Kati ebikampuni byonna byebategese essente ze beewoze nga bakola ebikampuni n'okusuubula emmwanyi zaffe muno bazitwalira ebibafaako ne badobonkanako ne bagwa mu loose embi ennyo tutaba bataave ku mmwanyi yaffe. Tujja tusala ndigamba tewali kutunda mmwanyi bwe munoga muzikaze mutereke mu mayumba temutunde mmwanyi. Let's move in that direction. Tume eva musajja kumuwanga buwanguzi kubagwe mugamba tukusaba President Museveni etteeka lino oligobe fufu no mumulekere ekiteeka kye kintu kyangu Jeno Yoweri Kaguta Museveni mumulekere ekiteeka kye mumwanize mugambe welcome the world mumwanize bengalo kati tugende ku ground tugambe nti amaanyi gali mu balimi bwa mmwanyi tutandike kutabaala bitundu byaffe gye tuva abantu basensitizing radio za Buganda TV za Buganda zive mu mankwe kansa mu byalimu ba promotinga NRM buli olukedde kati abantu mbabuulire nti omulabe wa Buganda waboga nti Buganda kujiza ku ntiko kukulaakulanya bwakabaka bwa Buganda nti tulime mmwanyi takola ki terimba ate omusajja gobadde opoloote nnyo gobadde owaana era gobadde osinzirako kuba omwana w'Omubuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ogamba Kyagulanyi tayagala Buganda tayagala kabaka Museveni ne mutabani we baagala Buganda olwaliro bakulaze nti akasente Abaganda we bakajja basuddewo oluseke banuunawo supu kati ng'oddamu era oŋŋamba ng'ova eri n'ebigambo ng'era oddamu onnyumiza nti Kyagulanyi tayagala Buganda General Museveni yayagala Buganda oyo bwe mwana wa Buganda goba mulabe wa Buganda ne kati nze kye ŋŋamba kikino
let's move in a straight direction. General Museveni tumutekeko amaanyi naye agawulire abantu bagambe kimu tewali kutunda mmwanyi kati bwe banagana omuguza mmwanyi anazijjawa mwe muŋŋambeko netuleke mmwanyi zaffe oba kulya maluma akatugalye netugamba kati kwerumya naye lunaku lunakya bwe luti nga tugenda kutunda mmwanyi zaffe ojja kufuna obuwumbi n'obuwumbi bw'emmane abantu bajja zitereka bajja kwerumya oba nfuna bajja kwerumya batereke mmwanyi yaabwe ali ebidoodo bye ali ebisugga bye wali naye nga manye mmwanyi yemweri essaawa yonna agenda kufuna omudirimbi gw'emmane n'omukyala tayinza kwekyanga ng'alabe mmwanyi weeri nti ate ekizibu ekiriwo kyansi tuterese mmwanyi yaffe very soon egenda kufuna omudidi gwaffe. Let's move that direction. Buli muntu n'amabaka ba Buganda muve mu katemba simanya yeetonde simanya yeesonyiwe simanya yeekole ki tobikkiriza no lutalo lwatandise. Let's move in that strong direction. Tugamba abantu tewali kuddamu kutunda mmwanyi mulime muzikungule mutereke mu nyumba zamu mukitegeere mutereke mu mayumba gammwe mmwanyi zammwe temutunda mmwanyi naaka okujja nga mulabye nti mmwanyi ku 15 kilo obanga mulabye ku bbeeyi ne sayo kati ne bbeeyi egwanidde okutunda nga tutunda ate bwe twatandise okutunda ne bbeeyi nekanga era tukomaawo abaganyabo General Museveni ajja mujja kuba mumumaze simanya tujjawo ekiteeka kyayagala ye yakoze factory magenda okukolera okusunsulira mmwanyi mbozongerako omutino value added byadayimba bulijjo mbw atwale ebweru emmwanyi ezongeddwako omutindo afune akasente kangi ye yeggolo ye naye nga gwe munnayuganda omulimi azirima ofuniramuwa ulira bino Parliament esobola kuyisa tteeka ng'amaaso gaalyo gatunuulira tribe. Kati speaker atunnyonnyole kiki yabadde ategeeza nti bana make sure nti these Baganda don't have the numbers. Emmwanyi olunaku lwa leero tusobola gyogerako ng'eya Buganda. Emmwanyi twetwogerera olwaleero kirime ekirimwa mu ggwanga lyonna okuva ebuvanjuba n'okugenda ebugwanjuba. N'olwekyo omuntu yenna agezaako okumobilizingira agezaako okukunga abantu nga yagala okubategeeza nti ensonga eno ya ggwanga oyo aba alwanya mmwanyi. Naye Abaganda bagamba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira bezenkanye. N'Abakatuliki bagamba boogera akabonero akalabika akalaga enneema etalabika. N'Abasiraamu bagamba nti ng'oyagala okutegeera omuntu kikyali yennyini omukkirizanga n'asitula olulimi lwe n'ayogera. N'olwekyo ebigambo ebyayogeddwa sipiika wa Parliament Joe ow'ekitiibwa Anite Among Right Honorable byatulaze nti eyamutuma ensonga eno kwamujjukire Parliament ensonga eno yagigoba n'egigoba n'egamba nti emmwanyi UCDA esigale. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa ye yennyini n'azza ensonga eno nga si mumativu ku Parliament kye yasalawo. Naye okwogera kwa Anita Among kwatutegeezezza nti oli eyamutuma be yali amutuma ku brief yamugamba nti eno ensonga gitwale ogyewo emmwanyi olw'okubanga Abaganda bagifunamu. Era omutima ogwabadde mu Parliament Joe gwalaze bulungi nti mobilization eyakolebwa yabadde tulwanisa tutya abantu ba Buganda abalabika nga bafunyeko mu mmwanyi. Kati tusaba President wa Uganda mukulu walwanira Luweero tewafuna nambavu zigenda wa mu Kiruhura eyo kubanga eyo Kiruhura Sam Kuteesa yali akuwangudde nga tofunye wadde obulwe buwere 1,200 yafuna oba 3 omukulu oyo mu kalulu k'ekinaana era eyo waabwe ne bamuboola najja wano ewaffe e Luweero
we yakuba enkambi n'atandika olutalo lwe ate nga nabo bwe tubalaba balutandika bonna yali abajje ku kyalo kye. N'olwekyo okuvaayo essaawa zino lwakuba abantu abakusenza ne bakubeererawo mu ssaawa embi bafunyewo ekintu kye bafunamu ssente, gwe mutima ogusinga obubi gw'oyinza okulaga abantu. N'olwekyo etteeka ly'emmwanyi erya UCDA mu nkola ennungi terisaanidde kati kusigala mu paalamenti, kubanga omwoyo gwalyo twagutegedde tigwazze kulwanyisa ggwanga. Ng'eyalobotedde ekyama lwe lulimi olwasitukidde mu sipiika wa paalamenti. Sipiika wa paalamenti yabadde akiikirira ndowooza ya pulezidenti, n'atuuka n'okubuuza abakozi ba paalamenti nti oba bayina ennamba. Ekyo nange nzikiriza mbagambye eno mandwa ye ekongo ono mukongozi yetise mandwa ku mutwe ye Museveni, aline mandwa ya Museveni yamutumye nti saagala baganda badde mu kufuna ssente mu mmwanyi bagaggawadde nnyo. How can I mbafukamiza ntya banvunnamira batya? Okitegedde nti tulina okubajjako emmwanyi kati make sure they don't get the numbers. Ebigambo yennyini omusajja byagambye omukazi nti genda mu collection na ABCD yazze n'abikola reported speech. Make sure those Bagandas not get the numbers. Do you have the numbers? Mobilize. Oli byamugambye nga batudde mu kasenge oba wansi w'omuti wa State House byazze n'agunnomulawo bwe bwa n'ayiwa entungo. N'atuko bagamba n'omukozi wa paalamenti n'amugamba nti bali aboogedde bali 8 naye bano balabika bali 13. N'olwekyo ennamba tuziina ate nga mukozi wa paalamenti erinnya tulireke naye nga mukozi waki wa paalamenti. Ate tumwetegereza omukyalo oyo ne bakola nabo bonna kizibu nnyo okusangako Nambi oba Nalwoga. Omuofisi oyinza ogyetegereza, by the way bigambo ebimu bitulete okuddamu okwetegereza ti naye ono ye atambula atya. Ogenda n'omutunuulira n'otukako mu ofiisi ye, si kyangu nnyo okusambangamu. Simanya Nsibambi, simanya Lulume, simanya Nalwoga, simanya ani, era bamoterode be batyo. N'olwekyo twategedde abantu babiri ti ekyali mu paalamenti kyali kimenya ssemateeka wa Uganda olwajjo. Ssemateeka wa Uganda n'amateeka ga Uganda tegatukkiriza kukola kintu kyonna nga kireeta okwawulayawula mu bantu n'okusiga ensigo ey'obukyayi ku mawanga. Kata awembuliza awumbuuza era nga mbuuza nga fala nti when did the Speaker of Parliament get impeached? Nti Speaker of Parliament lwagibwamu obwesige lwagobwa ku ekyo ekifo amateeka ga Parliament luzo procedures zigamba ki kugoba speaker nga afuuse ekyeneena afuuse ekitagasa. Awo njagala mumbuulire kati tulina okugenda tulina okutambulira tuve mu bino ebya kati let's move with action. Mbagambye ekisooka abantu bagambe tubali kuddamu kutunda mmwanyi tubamatize. Jono Museveni ajja kukaaba amaziga ng'ensimbi zonna ze yeewezo bakakusimbike konna kakuteeka abaddabbye kazinye mu baga factory eri Ntungamo gyagizimbye eyongera omutindo ku mmwanyi era baagala within 3 years from now okubanga bayingiza billion $5 esoba mu 5 nga zaabwe si za Uganda bulanga zaabwe ng'abantu abazimbye factory eyo. Okitegedde factory yazimbiddwa mu Buganda wave mmwanyi teyazimbiddwa Bugishu batumanyi ebitundu ebivaamu mmwanyi wano si yazimbiddwa mu bitundu bagizimbye wava amata nongamba amata gagenda kugakama gamale gafuukemu emmwanyi oba ente bagenda kuzisala zimale zifuukemu emmwanyi sikitegeera. Kano kyenva mbuuza nti ono ye bamugjamu ddi obwesige. Let's push these things pushing enti must bakwita resign
agubwe ekifo kiveeko tufune sipiika omulala kubanga yamenya amateeka bakugamba bamukulembeze olina okuwa ekitiibwa amawanga g'abantu olina okuwa ekitiibwa abantu gye bava nobanga gwe otandise okutyoboola obuwangwa bw'abantu tonze okutyoboola ensibuko z'abantu kiba kitegeeza tuli mukulembeze oba oli vulnerable okuva mu kifo kyonna ekyobukulembeze n'oddayo n'olima emmwanyi oba n'olunda ente ezo. Nolwekyo emmwanyi si nsonga ya buki ya Buganda. Miliyoni 12 teziri wano. Actually abantu kati abasinga okugula n'okusimba emmwanyi olwaleero mu season eno abasinga ozigula bavudde mu Western Uganda na Northern Uganda. Ababadde era kati osanga abalina nursery beds by the end okwaye emmwanyi yavudde ku shillings 1000 negenda ku 10 meka 3. Abasinzo zigula kuzo bezibadde kuloole nga bazifulumya bweru wa buki wa Buganda. Nolwekyo eno ensonga tetwagala kujyambaza lubugo lwa Buganda. Eno ensonga ya ggwanga lyonna. Kyova olaba abagiwagidde bavudde mbuli nsonda ey'eggwanga. Nolwekyo kyova olaba tugamba sipiika wa Parliament nti gwe ensonga ey'eggwanga ojyambaza eddiba lyaki ly'eggwanga erimu erya Buganda. Wabadde otta omutima ogw'etteeka eryo ne watubuulidde kyekyali baleesa. N'olwekyo tukusaba nnyabo gwe ne Yoweri Kaguta Museveni gwe mandwayo ne mandwa enyingi gy'okongojja kongojja emmanjayo n'ekiteega kye mwaleese eky'etteeka mugende nakyo abadani abada. Kakati okusobola okukunga abalala batasobola kutegeera bukulu bwa nsonga eno babakungira ku kulwanyisa kitundu kimu mu Uganda. Omanyi osobola okubeera n'amata esefuliya namba ng'ogifumba naye akajiiko k'omunnyu kabeera kamu ne katta amata gonna. Right Honorable Anita Among yassa amata gaabwe yasobodde okutulaga ki kye bali n'ekigendererwa kyabwe yatulaze nti ekitundu kino akiboola etteeka lizze kuboola nyamawanga naye ng'okuboola kusinzidde wano mu Buganda kubanga balabye nti no waliwo ebifuna ebibadde bivuddemu. N'olwekyo oyo omukulu political action ajogeddeko naye ng'ekintu ekirala kye tujja okukola wabaddewo ekigendererwa ekyokugamba nti kyangu nnyo okubaako ky'oyisaamu singa abantu oba obakunze balwanyise eggwanga. Era ekyo kyekyayatuse ng'omukulu bw'agambye era nga bwe bagamba nti Gambobbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo ate so nno kamwa kabi kassa Siroganga. Kati abantu abasobodde okusayininga nga Dr. Isingo Mamwesije tava wano mu Buganda, abantu nga Atkins Katushabe musajja w'e Kasese, abantu nga ba Odur Jonathan musajja munozana, abantu nga Mukai Miriam oyo mukyala Mugisu, abantu nga Honorable Nakayenze Koni Galiwango mukyala naye we Bugisu, omukyala Nyakato Asinas mukyala Munyoro ereyo emwanyi nayo bazirimye kulembedde olutabaalo ne Minority Report. Omwami Roland ndio mujenyi Honorable naye Mukiga, Honorable Batua Timothy oyo wawa we Busoga, Honorable Businge Joab oyo we Bunyoro, Honorable Muhindo Harold oyo si we Kasese, Honorable Okero Nelson oyo wawa, Honorable Kamara Nicholas, Honorable Olanya Gilbert, Honorable Mboizi Honorable Onguzuli, Honorable Kaberuka. Abo bonna bava mu mawanga ag'enjawulo, bava mu bibiina eby'enjawulo. Abantu abo
naddala abava mu north ffe gye twagenda mukyajjukira parliament gye yatuula batandise okulima emmwanyi kiba kitegeeza nti UCDA omulimu egukoze bulungi kakati okusobola okukunga abalala batasobola kutegeera bukulu bwa nsonga eno babakungira ku kulwanyisa kitundu kimu mu Uganda. Nja kubebaza kiba blo mwebale okuba nti musitudde eddoboozi lyammwe naye twongera odisitulo okusinga wano nga tutwala abantu mu direction ya action mbagambye ekisooka bintu bibiri byokka General Museveni babimumazeeko ekyo ekiteeka kye kyaleeta tewali kutunda mmwanyi tuzitereke emmwanyi nefa kuba olaba just tuzisiba mu matu n'omeketa emmwanyi emyaka n'emyaka ng'olina amatu gawo bujjayo buumeketa nga tefudde. Why don't we look for the way of this? Ate nze tusobola okugikaza eba preserved tusobola okugitereka for years. General Museveni bana yetagenda kubeera no myaka gyonna ate bwe tunaatwala abantu mu direction eyo bajja kufuna obusungu obugoba General Museveni basobola okutunda emmwanyi yaabwe. Tuleme kudda mu bya politics wa bulijjo gwe tubaddengamu bulijjo wa buli nnaku. Oyo politics oyo tumuveemu tukomewo wano abantu tubateeke mu action tubateekewo beerwanire nti bannange bawulira gwe emmwanyi zo tozaagala era ng'oyagala nnyo ebbeeyi eya layisi tunda gusa General Museveni n'ekitongole ekyo kye yataddewo. Bw'oyange oyagala okufuna akasente mu mmwanyi zo z'otuuyanidde ebbanga eddene tereke emmwanyi ezo essaawa egenda kujja tutunda emmwanyi zaffe ku bbeeyi ey'amaanyi naawe ogaggawale weeyagalire mu mmwanyi yo. Abantu bateekawo nti tewali kutunda mmwanyi bajja kukikwata era ati bajja kikola. General Museveni ne sipiika we tulina kubagoba kyangu nnyo. Bw'obanga tewali nkola yonna egoba sipiika olwaleero ku bwa sipiika nga tekiriiyo muluuluzi ne mu mateeka gafuga paalamenti agobwa munene nnyo mu bedde yasinga amaanyi wano. Ne mukama we General Museveni yamusindisa okwogera nti make sure those Bagandas not get the numbers. Mobilize. Do you have the numbers we have? Tukwate ekitereko ekyo tukisibe bulungi tukasuke ebuziba bw'ennyanja goonya zirye. Ebbanga tono nnyo lijja. Either mu 2026 abantu bateeketeeke bafune obuvumu obugoba General Museveni banunule emmwanyi yaabwe. Nga n'omusuuzi omukampala bw'omuteekateeka afune obuvumu obugoba General Museveni ajjawo influence. Bana tulina kati ensonga ezirikowa ze tuyimiriddeko ogoba General Museveni nga teza muggundu. Bwe tufiirwa ensonga zino bwe tufiirwa akadde kano ne tubireka ne bibeera bubeezaawo simanyi kigenda kuddirira. Guno omuzenyi guyita mukisa omanyi wabeerawo a blessing in disguise omukisa ogw'omuyiika ng'oli abadde asubira akubye ekituli akubye jackpot n'osanga ng'ate akubye kene nga gwe akuwadde bwimukisa ate guwangula. Kati kino speaker kyakoze make sure those Bagandas don't get the numbers. Guno mukisa gwa buwanguzi twaba amaze dobba wangula. We have the capacity. Tulina kati obwogerero tulina ko tusinziira okugamba abantu ndoza mulabye abo abebitwa badde bawagira mbuno be bajja okutembeta Uganda no bagituuse ku buwanguzi. Kyagulanyi agamba nti emmwanyi tunoga yengedde emmyufu yokka tetunoga ya yellow tetunoga ya green tunoga ya myufu ya red. Kati ebyo General Museveni bw'abigatagama abantu bano balina Oluganda nnyo n'emmwanyi balina connection ne ku mmwanyi. Olaba omusajja ayogera bwogezi kamu nti munoge emmwanyi emmyufu temunogeeza yero ziba zaawowa temunogeeza kiragala ziba nto emmyufu ye bayengedde ate ng'erimu omuwuula. Abantu banoga emmwanyi mmyufu balonda kimyufu balonda banu mu Buganda wonna. Kati General Museveni aba yonnwana ya Kyagulanyi alina nayo ngiyingiddemu naye mulemeseza awo. General Museveni tulaba nti akola kino gwe n'omubalira awo aba ali wide ng'alina bingi byali mu gattagatta abivuma ge muri kumwabijjewo naye namwe mulina okukozesa obwongo obungi olwaleero okucounter fighting ebyo byatutaddemu. Nebaza bakaba Buganda obanga mulina ku kyo mukoze.
abaana ba Buganda mwongera okusituka abaana ba Uganda mwongera okusituka tulina okusitula amaloboozi Chinuma wala kuzesibadde wonsaba kunsonyiwa abalabi bange bibadde bingi badde bizanyazanye bibadde byembadde nga tagata bibadde ndi mu kutereeza ne kati we are back on course tugenda kuba nga tukola ndaba olwaleero abantu waliwo ensonga enkulu eno yensonga ekwata ku bulamu bwaffe naye osanga abantu bonna wano nga bali mu promotinga bino simanya aji yakoze muwala we simanya aji yafungudde muwala bibalimu bibawadde obudde more time naye nga weebuuze maama ogwo aleka mu kyalo taata we ali eyo alina omusirigo ogw'emmwanyi wadde ajja akasente akamizawo n'agula sukaali n'agula omunnyo n'agula eddagala gwe mwanjo ze wasimba mu kyalo wamwe nti nja kujja nga nzikungule ntunemu akasente akanyongerayo mu byenkola gwe osuubidde ogenda kukola otya nga ozze mu promotinga bya buseegu musumaya gundi yayagadde gundi ekyobutonde ekyokwagalana musumaya yayagadde muwala musumaya yakoze ata muwala we omuntu banga museegu nga yaseegwa muleka baseegu baseegukireeyo tukwate kubikwata n'obulamu bwaffe mpoza mga mwena mwafuka baseegu mwegatta ne bamwedigoma ne bawala bamwe nomanyi no teweerigoma na bawala bo kati gwe kyodda mu magezi gaago obuntu n'olwanirira abawala bo ne batabani bo kibagenda okuyimirirako mu maaso ye mmwanyi banange tuwe obudde ebintu ebirina amakulu ebitalina amakulu tume kubiwa budde mutumalamu amaanyi olaba abantu nga obwongo bonna butadde ku bintu ebitalina muwendo ng'ebyomuwendo tebabiriiko banange mukule muveemu obwana obuto mukule mufuuke abantu abakulu manye nti kintu kye tulina opromotinga kyekikwata ku bulamu bwaffe kino ekintu kya future y'abaana bammwe wane mmwanyi wano bw'osimba emmwanyi nammwe abali ku byeyo apartments naye nga waguze yiika zo 5 ez'ettaka mu kyalo sente zobadde ogenda kuteeka mu apartments n'ozisimbamu emmwanyi kayumba bisenge 2-3 n'oteeka mu pakasi ne babeera nga balabirira emmwanyi ezo wansi wa wooki ya taata ya maama oba ya muganda wo ojja kufuna mu mmwanyi ezo tewali ajja kubba omanya nti emmwanyi buli mwaka tulina mu gw'omukaaga ziba zengera ate ne mu gw'12 obaamu mu January mubaamu obulondererwa oba onfuna olina bakubbako ekisawo osigala ofuna ate n'emiti gisigala bu bw'onojja after 2-3 years ojja kusanga emmwanyi yoweeri osobola n'okukyusa management n'oteekawo omuntu gwe weesiga n'akungula emmwanyi zo n'ozifunamu nga bw'olina ozifunamu naye ate ebitali ku bini bye muteekawo sima apartments apangisa waliwo tebajja kubeeramu zibeerawo myaka twapangisaamu ate bagambe kino kyagolongotanye obeere ng'ospendinga buspendings naye nga tofunamu so tulowooze ku bintu ebitugasa ebituganyula ng'eggwanga n'abaana ffe bagenda okuganyulwamu tuve mu bitatugasa mukama bakuume mwera